sikaaninga. Akasolya ka weema eno gy'olengera emmyufu kati ge maka ga musajja mukulu Crash Matovu nga gasangibwa mu katale k'e Katwe okumpi n'akasaawe ku luguudo oludda Entebbe. Mu kusooka naffe tetusoose kukkiriza nti ddala weema eno gayinza okuba amaka g'omuntu wabula nga ye Matovu ne famire ye ey'abantu 12 mwe bamaze kati emyaka egikunukkiriza 2. Okwongera okukakasa tusazeewo tutinetine n'omwami ono era naye n'atutambuza okutuukira ddala mu maka ge. We tutuukidde tusanzeewo abantu ab'enjawulo era nga bano babadde bakongola nseenene nga kale kizibu okukkiriza nti wano waliwo n'abasulawo. Wabula ebikunta ebikaddekadde mpozzi n'ensawo wamu n'engoye ebiri mu weema eno bye biyinza okukubagulizaako nti gano maka ga muntu. Abantu be tusanze wano be bamu ku baana ba Matovu nga n'okuba Ssaalongo era nga wano we basiiba ng'okukongola enseenene gwe mulimu gwe bakola essaawa zino. Ssaalongo ono yazaala emigogo gy'abalongo ba mirundi 5 era ng'okutwaliza wamu alina abaana 10 nga bonna balongo. Ng'oggyeko omuwala omukulu eyafumbirwa bano bonna nga ne Nnaalongo waako Madina Nakimuli mw'omutwalidde basula mu weema eno. Wano we bateeka buli kintu kye bakozesa omuli n'ebikopo, essowaani, amabaafu, esseppiki n'ebirala bye beeyambisa. Kyokka n'obuyonjo bw'ekifo kino tebwegombesa era nga kino kiviirako n'ensowera okubemberera ku bintu Ssaalongo n'abeewuwe bye bakozesa. Twagadde okumanya engeri abantu bano abasoba mu 10 gye beetitenkanyaamu okufuna we bazisika oluba mu kaweema akatono bwe kati. Nga buzibye Ssaalongo ne mukyala we Nakimuli bategeka ekyokulya basobole okufuna ekyokuzza olubuto Omukama bw'abanga ddala yakibawadde. Mu ngeri y'okwongera ku bukuumi bafuna ettundubaali lye bakozesa okubikka weema eno yonna oba oliawo okuziisa ku mpewo wamu n'enkuba okuyingira. Ng'oggyeko ebikopo n'amasowaani bye baliirako ebisigadde okuli esseppiki wamu n'amasigiri bisigala bweru wabula nga nabyo babyeraliikirira okubbibwa. Ebideeya bino by'olaba bano bye bateekamu ebikunta ebikaddekadde olwo bwe buziba ne bifuuka emifaliso. Nga tebannatuuka mu mbeera eno Matovu ne mukyala we baliko mu mbeera eyeegombesa okutuusa mu mwaka gwa 2023 nabo bwe yabagwira enju yaabwe eyali esangibwa e Kabuuma ku luguudo lw'e Busaabala n'ekwata omuliro yenna n'etetaniggwawo. Omuliro bagamba gwava ku masannyalaze kuba gwatandikira mu mita bookisi kuba saaliwo n'abaana baali mu kisulo. Omukyala ye yaliwo ngendo tuuka oba nkubira essimu ngendo tuuka awaka nga tetukyalina tetuzza. Okuzimba ennyumba eno Matovu yali akozesezza obusente bwe yali akuŋŋaanyizza ne mukyala we nga zino baazifuna okuva mu mmere gye baafumbanga. Ku ssente ezo era kwe baakwata ne batandikawo n'hardware nga nayo baagiteeka ku nnyumba era nga yali etandise okukula. Wabula okusobola okugijjuzaamu ebintu beewolanga ssente okuva ku muyindi omu gwe baasuubulangako ebintu. Nali nina akasente kange ke tukozesa ne mukyala wange nga bwe tutwalayo mu bayindi batuwongeramu ebintu ne tuzzaayo bwe kubanga batubanja. Ekyennaku ennyumba we yajjiira baali baakamala okwewola ku muyindi ono era n'atandika okubapeeka okusasula ensimbi ze ezaali zituuse mu bukadde 16. Ennyumba bwe yakwata omuliro nga siri mu inshuwalensi ekyamazima omuyindi yali talina kuwuliriza ebyo. Twalina nga ssente ze yali atubanja nga tulina kutunda poloti nnyumba mwe yali ekoze eki mwe yali etudde tusasula abantu. Emitwalo 5 agasigalawo bano baagakozesa okusobola okupangisaako ennyumba wabula naye oluvannyuma n'ebalemerera. Baatuyamba obukadde 3 n'ekitundu. Ekitundu kye nafunako obupangisa n'enzira mu bupangisa nebyo ne bigaana. Wakati mu bizibu bino byonna ate we yafunira akabenje eggumba ne livaayo nga n'okutuusa olwaleero takkirizibwa kukola mirimu gya kukuluusana kubanga n'eddagala lyennyini lye baamulagira okugula okuwonera ddala talina wadde ennusu eyinza kuligula. N'omutwe guno omusaayi gwali gugenda mu bwongo kati ne baŋŋamba guli bbali wa bwongo ne baŋŋamba ngende emulago dokita n'ampandiikira eddagala nga lyakugula buguzi nga ssente sikola ki sizirina. Ne weema yennyini mwe basula bagipangisa bupangisa era nga nnyiniyo ababanja.
Mu kifo kino Nnaalongo ne Ssaalongo we bakuliza abaana baabwe waliwo n'abayaaye bangi era nga Nnaalongo atutegeezezza nti asula ku tebuukye nga yeeraliikirira abaana be kye bayinza okufuuka. Mbeera wano maama nga ndi ku puleesa njereere oba neeraliikirira wano mu katale tosobola kukuumirawo omwana. N'abaana abalenzi bennyini weeraliikirira okufuuka abayaaye, weeraliikirira abaana b'abawala obbakwata. Kyokka nti n'ebyokunaaba kwennyini nabyo olumu babyesonyiwa ng'ekifo ekiriwo balina okukisasulira nnusu 100 buli we bagenzeeyo. Bwe kutuuka oba olina 100 ng'ogenda eri mu ttooyi eri eza gavumenti. Bw'oba toyinayo ojja kusuulira watono n'addirawo. Abaana bano kuliko abasiniya ey'okusatu 2, ababadde mu siniya esooka 2 so nga waliwo n'abali mu P3 wabula ng'omwaka guno gwonna tebagusomye olw'abazadde baabwe okubulweza ebisale. Omwana waabwe omulenzi omukulu eyandibayambye okubaako kyabawa naye yagwirwa ekimbe ekimumazeeko emirembe. Olw'empewo ennyingi ebayingira ko n'okusula ewa nnyogoga bano batandika n'okufuna endwadde ez'enjawulo. Viiriddeko omukyalo okukolola ekifuba eky'amaanyi n'abaana okuba nga balwala emisujja nga sirina kyakkola, sirina wakubateeka. Okusobola okubeezaawo obulamu essaawa zino Nnaalongo akeera n'afumba entamu y'obuugi eno n'agitunda eri abantu abeeyunira ekifo kino. Waliwo ne mutabani waabwe ali mu siniya ey'okusatu naye akeera kugenda kusitula migugu anoonyeeyo ejjamba erinaayamba abantu be. Bano bombi tekuli alina waabwe nti oba mukyalo gye wandigambye bagire nga baddukira. Ate ne mukyalo gye nnaali badde mbatwala gye nzaalwa omukuzi ebintu yabitunda nga tuli bato sirina wenteeka baana. Kyekindeetedde okwekubira omulango eri bannayuganda okunyamba. Bagezaako n'okutuukirira abakulu ab'enjawulo era abamu ne babaako bye babasuubiza ne buli kati ebitatuukanga. Tutambudde mu gavumenti owa Nabbanja ludda kati bwe tutuuka awo bwe twamalayo bwe n'atugamba atuwadde amabaati. Ekyo ne tusanyuka ntumanya nti gakoze eki agatuwadde. Naye watwaddamu okumulaba. Na munnayuganda alina ekisa alina ekisa nsaba anyamba nnwanireko embeera yansukkako. Ndi musajja alina emikono 2, amaaso 2, amagulu 2 n'emmaama olaba omusajja afulumya ezziga nga biganye. Nti mu kiseera kino okuddamu okufumba emmere gwe mulimu gwe batunuulidde wabula ng'ez'entandikwa bazikonga luso. Essaawa zino nsobola okuteekawo wantu wetufumbira emmere mukyala wange oba ku woteeri n'entunda oba bukyaye ennyama gwe mulimu gwe nali nsinga okutegeera ey'ente naye sirina kapita ebikola. Kati gikunukkiriza okuwera emyaka 2 bukyanga nnyumba ya Crash Matovu ekwata omuliro era ng'eno ye yali entandikwa y'okubonaabona kwe ne famire ye wabula ng'akaabya essuubi nti oba lulikya Omukama n'amujjukira n'amunnyulula mu nnyanga z'ennaku. Sherifa Nambi, NTV.